Olwaleero lwe luweze olunaku olwokuna bujjanga bannamawulire ba NMG abagasaka ku Palamenti bagobwa. Ekyennaku olutuukidde olwaleero ng'ensonga ennambulukufu tennamanyika okuggyako kuteebereza obuteebereza. Ensonga z'okugoba bannamawulire okuva ku mikutu gino zibadde zeefuza entula za Palamenti zonna sabbiiti eno ng'ababaka babadde baagala obuzibu kwe buva okugoba bannamawulire ba NMG ku Palamenti. Kyokka olwaleero omumyuka wa sipiika Thomas Tayebwa mu bubaka bwe eri bannayuganda ababuulidde nti waliwo okunoonyereza okuli mu kukolebwa ku mikutu gino era nga yo Palamenti eri mu kussa mu nkola ekyabasabiddwa abali mu kunoonyereza. We are going to wait as an institution until these matters are sorted and then we shall be again communicating. Wabula tabadde mulambulukufu ku nsonga ki entuufu zibanoonyerezako ku mikutu gino ssaako ne baani abali emabega w'okunoonyereza kuno. I cannot explain beyond what I explained here. I leave my administrators to do their work and I trust them that they will be updating us on that issue of Kino kijja omubaka Jonathan Odul mu mbeera era n'asaba nti ng'ababaka bagwanidde okumanya ensonga ezivuddeko okunoonyereza kuno okutandika. My understanding is that Nation Media Group was stopped by this parliament, and the point of contestation I have is that the administrators of this parliament asked for and on behalf of all of us, the members of parliament. And if there is anything that needs to be brought to our attention, it has to come now, because that coverage that the Nation Media Group gives is not only for Parliament but also infringes on the individual rights of members of Parliament. Olwaleero ne minisita w'ensonga z'amawulire Chris Balyomunsi agambye nti wandibanga waliwo ebiragiro ba NMG bye bavvoola. We have what we call minimum broadcasting standards, and all media houses and media practitioners are required by law to observe those standards, and if there is a breach of any of the standards, then action is taken, because we have freedom of the press. We have freedom of the press, but we don't operate in a vacuum. That if there is a breach of any of the standards, then also the state takes action. But let's wait. Kati mu kiseera kino emikutu gya NMG girinza okutegeera ensonga ezibanoonyerezebwako nga tewali kitongole kyonna kikola kunoonyereza kyatuukiridde baddukanya abakozi mu NMG okubaako ekibabuuzibwa ku nsonga eno. Priska Namulema agafeeyo ku Take your pick. Yes.